siwakanya bitongole bya bulamu mu nsi yonna, naye ndaba Africa, Uganda egenda kweyuzayuza n'okwawula amaka. Kyajja kyakwawula maka. Lwaki nkiwakanya mu ndowooza yange? DNA bwe baba bakebera abaana, bwe kituuka ku bano bakebera amagumba n'ennyama ng'abantu baafadde enfuufu, nze sibikkiriza. Ekisookera ddala ffe ng'aba Africans tetukkirizibwa kukebera baana nga tuyita mu DNA. Tulinayo ebintu bye twakozesanga nga tukebera abaana baffe okusinziira ku ndabika ya mwana, ng'otunuulidde ebigere bye, ng'otunuulidde enjala ze. DNA nze sigiwagirangako era sibeerangako ne part of DNA, eringa family planning. Yonna bagezaako okufunza nsi balabe nti amaka mu Uganda kasita balaba African tudevelopinga tukula ku speed kwe kuleeta bintu by'okutesitinga abaana nti buli bagamba nti olakusuulako nti ono omwana siwo. Sometimes rising tempers n'oto omuntu eyandibadde w'omugaso mu nsi. Ebiro bino abakazi tebakyagala kugumiikiriza bye basanga mu maka, basanga nga omusajja aba abuliddwa abaagala bende. So kwenda mu maka kwe kuleese okubuusabuusa abaana, kyekyusiza n'okukebeza abaana naye nga tekyali badde kituufu. Twazaalibwa edda nga abaana bwe bazaalibwa wabeerangawo basenga nga bakebera obugere, bakebera engalo. Eyo DNA yali tebuusabuusibwa. Era wabeerangawo edda owa famire ng'adda waggulu. Kati bino eby'abazungu bye tulaba oluusi birimba. Kati bwe tutunulira DNA ezigenda mu Uganda, ekireesewo enkaayana ng'abaana bagamba nti tetuli bakafeero tugenda kukola bwe tuti ne bwe tuti. Naye mbadde nkubiriza eggwanga tuddeyo mu nnono ez'edda basenga batuule bakeberenga abaana, kubanga bino eby'abazungu, omuzungu ankebera okugyayo eggumba lya taata wange lyayitamu dda n'obuuka nereesesebbuka. Kiba kizibu nnyo okuŋŋamba nti kati agiidise buliba eggumba lye likyasobola okunkebera nti nze mwana we. Alimu oba yeesembyeyo okuba ng'omukyala alaba nga be baana balina otwala ebintu ebyo ne bagamba nedda tumuziikuleyo tukole DNA basobole okufunako. Naye neyeerabira nti oli we yafiira n'agamba siye lwono nze muzaala, gwe naawe oli mwana bwana, bw'oli muganda wa mugenzi tekikkakatako wadde okuggyayo omuntu. Ffe tuli baddugavu ate nze ndi mukyala mulokole, naye tekijjawo nti ndi muddugavu. Bajjajja baffe edda baafumbanga n'abakyala 6 mu nnyumba. Ng'omwami ne wategeera nti omwana mu mukyala namba 4 baamumusiba tanonooza. DNA teyeetaagisa lwa nsonga nti ab'edda baateekanga omwana ng'ova okumuzaala, maama n'atuula n'omwana mu mulyango, taata n'abuuka omwana. Kati abakulu b'ekika ne bajja ne balaba ki omwana waffe oba si waffe. Ate tekyetaagisa kukebera lwa nsonga nti ffe abakyala ffe tugaba abaana. Kati nze wembeera mulamu ne nkwata omwana ne nkugamba nti omwana wuwo, tekyetaagisa kukwata mwana mukebera kubanga DNA teyeetaagisa. KTV amalindiriye kwali